Eno Uganda olemwa munnange kye kigambo ekiriko naye gamazima Uganda olemwa Uganda kinyuma naye Uganda otuukawo n'olemwa bulemwa kati sooka olabe type gye tutuuseeko ya entertainment kwegamba bannayuganda bantu abateefiira oba bantu abali carefree bo bwe balaba gaapu ekintu ekibasanyusa bo bwe bayita by the way nsuubira Uganda ly'eggwanga abantu gye basinga okubeera nga beefaako okulaba nga ekibasanyusa kibagenda nakyo tebagenda nakyo kibanyiiza bo bwe balaba gaapu nti kino kimusanyusa ye kyagenda okugenda nakyo kati binene ebintu by'emikolo simanya kwanjula byatandika nga bya buwangwa nnyo ne bitandika okusereba mpola mpola kati obuwangwa bugenda buvaawo ennono zigenda zivaawo mulamwa gw'okubeera ng'omuntu ayanjulwa oba ayanjula kugenda kuvaawo kati tugenda tuteekamu saayansi ebintu kati bya scientific sawa zino sooka olaba abasawo bajja okubeera nga babuuza edda abantu bajjanga kubuuza asimanya biki ne bateekawo akanyomero simanya ate abasawo mujje bagende babageme taata wanjisebo obasanze bali batya babadde balamu naye mulimu omulwadde omu omukoze eki sose ne muwaya akadagala awo naye nsuubira simanya alwadde lavmonia ebyo ebintu by'okwemoola kati tuvuddawo batandise kwambala nga basawo banene aba COVID-19 omanya abo twasooka bala bamukuziika abantu bafudde COVID-19 tukiralize nga mbu ye package gye bawa abasawo n'abasawo abakwasaganya COVID-19 kati munnanga abajja okubuuza abasawo engeri period gye tulimu ya COVID-19 ekintu kikyuse bannayuganda bali creative bo balaba gap we bagenda Uganda olemwa kati imagine baza okubuuza bekapise nga abasawo ba COVID-19 obezo ata kituufu za COVID-19 weziwanga za COVID-19 mwani badde muziwayo eri abasawo munnanga bali mu kubeera nga bajjanja abantu ba COVID-19 ne basobola okubeera nga bajjanja abantu nga tebali nga sibeeraliikirivu thani mu okujja eno ozinyumirwamu entertainment ki Uganda ate naddala ng'omuntu alinawo kasente bannange ki Uganda omuntu ayinza ottijja ki Uganda omuntu ayinza in fact kulemwa bulemwa kubanga olaba tutuuse ku eyo level amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wogirayo tugikola naye ng'esinga okubeera ekikulu ti story zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziweeka data aleme kubeera ng'agenda mungi gwe wena ayagala YouTube story ezitatwala nnyo data ngenda kusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino naye mu SMX I sign out.